gye baliko ssebo obulamu butambula butya oba butambulira ddala nga we wabubala bugezaako otambula obulungi. nja kusookera ddala kuyozaayoza kuliko okubeera ng'ovuga Range Rover. Amiina. Amaanyi gaavuddewa mu ndongo oba Nina investment zange ng'omuntu ezesiraga eri kamera. essira toyita like abagamba nti no ye omuyimbi omuto okubeera ng'avuga Range Rover kiva ku ki ba Abdulmulasi nabo bayimbye Ebeera choice omuntu ovuga Range Rover, omuntu asobola nga yayagala Benz, nga yayagala Toyota, nga oli ayagala Volkswagen, nga oli ayagala BMW, nga oli ayagala Range Rover. So ebeera choice, tomanya nga ye aba tayagala vuga Range Rover. ekitegeeza gwe gundi success yo teri nnyo ku music. Teri nnyo ku music. Mirimu ki egyo emirala gy'okola? Naye nga bwe nkugambye nti oba investment zange zenna nga sirina zinnyonnyola eri kamera. Bwekiri. Waliwo akafaananyi akatambudde ng'olina omukyalo omuzungu omukulukulu ne bagamba nti oba emmotoka gye yavudde. Nga bangi babayina. So kyanjawulomu nti Abannayuganda just bo bategeera mu ngeri ndala bo nga bo gye bategeeramu nti finzo onneekubyako ekifaananyi n'omuzungu ate kijja bba ate kikole ate kale onneekubya ekifaananyi naawe tekirina kye kigenda kugira okitegeera. So abantu be basalawo kiki kye baba baagala okutwala ne kye baagala olowooza. Range Rover tegula nnusu 2 eringa miliyoni 7. Omwana omuto akasente ako kavaawa? Ate yange kugambye nina investment zange ng'omuntu. N'abalala bainvestinge nga ggwe. Era ze nasalawo olagako abantu bazimanyi. So nina investment zange ng'omuntu zesagala ate laga nnyo bantu kubanga mirimu gyange egimu tegyetaaga kamera. Omuntu mbuulireko ng'otudde mu Range Rover kiwulikika kitya naye awulire. Balinga nga baŋŋamba otuula mu mmotoka weezito obanga oba ali mu ggulu naye abasajja tebalimba. Abasajja tebalimba. Ka esikamu kanjawulo. Nnyo. Olw'abavuga paso bakole batya? Ziba levels kuba nange saatandikirawo wendi. Nange natandikira mu Sienta. Speed ndala nnyo ng'oli ku Range Rover mukama wange. Anti nali blessed. Olunaku olwaleero tubadde tugulawo studio. Omukolo ogwo gugenze gutya? Omukolo ogutambulira ddala bulungi era nga leero studio tugiggulawo. Tuli basanyufu, abagenyi baffe bazze, tuli basanyufu, ekintu kirukinga very 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 nice. Kitusanyusizza nnyo nti ne kye tubadde tetusuubira ate kisinze naawokko kitegeera. Studio eno ogikoze kyanja naye abantu abagamba business okutambula obulungi like eya studio erina kubeera best matching. Lwaki wasazeewo kyanja? Anti nze omuntu akkiriza mu kubeera unique oba okubeera different oba okwagala okukola ekyenjawulo. So sigenda ku muntu kyagamba mbu studio okubeera eyakabi oba okukola onagitwala makinje oba wane nga ate era n'abali makinje era nabo bakola. So egenda kubeera ku music yokka aba waliwo n'ebirala byegenda okukola? Egenda beerera ku music kuba studio ya music. It's about recording and live band. So tugenda beera ne live band n'oku recordinga. So that's how it will be. Gwe agenda okubeera ng'ogitambuza oba ogenda okuyambibwako abantu abalala? Ndayambibwako abantu abalala lwa nsonga saakikola nzekka. Twogere ku nnyimba zo ne lyrics zo. Olina akayimba ke wafulumya awo Matakonko. Ani yakawandiika? Nze yakawandiika. Naye bagamba ennaku zino nga mususse okuyimba ennyimba z'obuwemu ate ne zitrending. Akabadi kyakali? Nyimba kyoli obuwemu. Matakonko. Olina bagamba Museveni Matakonko. Bobi Wine Matakonko. Abaana balina Amatakonko. So saawe mulampo zikeera abakiwulira nga nagambye nti ffe tulina endowooza enjawulo omuntu yeese bawulira ekyo naye ate ng'ate gwe wayimba kirala. So oluyimba lwaluyita Matakonko oba Pure Milk. eri kirala kiri awo?
teri. Muyimbi ki gwe wegomba kukolako nawe bakati watuuka dda? Omuyimbi gwe nali neegomba yafa awali obuzibu. Yali Paulo Kafeero. Ng'owulira lyrics zo zikwatagana n'eza Paulo. Omuyimbi oyo gwe nali neegomba naye kibi nnyo yatugendako. Abaana nga bakuwaana nnyo. Anti era abavubuka bantegeera. Kamatakkonko kensinga omumanyi. Abakubira obuyimba bonna babutegeera. Kabaddi ki akali emabega w'okwambala ppule mu vidiyo zo? Akabaddi kanyamba nnyo olwa nsonga nti kye twali tubala bulungi bwe kyayitamu nti nakaleeta nga njagala kanyambeko okukuza akawunti yange ya TikTok, kanyambeko okutambuza music wange. Kyennyini kye nali mbala era kye kyakola. So from there nali nina okukakasa abantu nti I'm a musician ate era ne bakipiikinga. So kyanyamba nnyo nnyo. Ekitegeeza gwe omu ku bayimbi be bagamba nti be bano abayimbi abavudde ku TikTok. Maybe. Kyevuma yadde. Ate lwaki mba nkyevumanga? Ng'osobola okwevuma wayitira. Waliwo abantu abaga nze tonteekamu ebyo bw'oŋŋamba ndi muyimbi wa TikTok, gamba just nti ndi star. Nze kyonna kye bampita munnange. Abantu babeera n'endowooza zaabwe, so buli omu asobola okulowooleza ky'ayagala oba asobola okuyita kye ky'ayagala. Nkolagana ki eri wakati wo ne ba Tuli Bulala family? Bakyali bange, that's what I can say. Bakyali bange era nabo singa era si TikTok era singa si bakyali bange. Temulina contract ebagatta nti oba okukola? Sirinawo contract nabo. Siri mu contract ya muntu yenna oba ekitongole kyonna oba kampani. Manager wo? Just ndi mu kampani yange eya JP Production Company. Eri managed by bakyali bange. Gwe weeteekamu omusimbi ogutokomoka? Ne bakyali bange. Tugezako okukwasaganya ne bakyali bange nga team tubeere nga tukola ekyakabi. Akasemba eri abawagizi bo? Abawagizi bange mwenna nammwe abapya abaakanda abamanya bampita Royal Jeff. Era nga tulibadde tuli wano okwanjula studio yaffe empya bagiyita Dream Sing Fly Records eri under JP Production Company. Njiguddewo kulaga talents z'abaana, okuliftinga talents z'abaana abato so that we can make something that is more unique and better to the youths out there. Ekitegeeza olina abaana abato b'ogenda okukwatako? Anti kati ekyaginkozesezza kubanga eyambako ku mwana wa wansi ali eyo oba omwana atandika ali eyo.